mubakubireko mu ngalo. Bano be bamu ku abo abaava e South Africa gavumenti be yatikka n'ebaleeta n'ebatwalako ekyenkwanzi ate ne bavaayo. Omanyi kye njagala mwogere? Njagala kukulira ku luzungu lw'eki South Africa olwo. Twogera oluzungu naye mu South Africa oluzungu walwogera bulala. Oluzungu lwatugwako mu Africa omunajeeri alwogera bubwe, munaggana alwogera bubwe. Oba mu Africa Uganda yesinga okwogera oluzungu olulungi? Mu Africa Uganda eyogera oluzungu olulungi ddala olutakyamye, naye omunajeeri alwogera ngwe n'okuwuliriza ennyo olyoka olupiikingi. Omu South Africa naye alwogera. So would you please greet us, say something? Praise God. Mukama yeebazibwe. Mukyajjukira Oluganda? Tuba tulujjukira. Omu South Africa abuuza nti sawona noddamu yeebo. Yeebo akokokka. Sambona yeebo. We batu babuuza. Ndi musanyufu okuba nga ndi wano. Nze Nagadya Fiona Musumba. Njagala nnyo Soul TV. Nnyo. Era fe ebisinga tubifuna nno tubyabirana ku ssimu. Era app downloadinga app nobeera ng'osobola okugoberera programs zonna. Neebaza Mukama nti ndi mu kifo kino eky'Ekanani era neebaza Katonda nti yansobozesa okuba nga nzira ku butaka. tukubire Mukama engalo ez'amaanyi abooluganda. Nzize wano nga nkiikiridde ekibiina ekigatta Abanayuganda ffenna nga bwe twava e South Africa ne tuukira ekyankwanzi ekya South African Returnees Organization. Era nga nze vice chairperson w'ekibiina ekyo. Ono bajja kweyogerako. Naye nga nnyongera okwebaza ne sekwebaza yenna omukulembeze waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ekituufu embeera teyali nnungi. Abasinga twafiirwa ebintu bingi. Ne wenze mu kifo kino waliwo w'osabidde essaala ng'ogamba nti byonna bye wafiirwa Mukama akuddizeewo. Kasita obulamu busigala. Yes. Katonda aba ina pulaani yo. Bazadde baffe twafiirwa ebintu bingi, naye omukulembeze waffe, omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yawulira okulajjana kwaffe era n'abeera nga tuzibwa ku butaka. N'atakoma okwo n'atuteekako kutusabirira we twabeerera ekyankwanzi. Twebaza bazadde baffe bambi mwebale tusabira. Singa si ssaala zammwe twafiirwa abamu ku ffe, naye olw'essaala zammwe ffe twasobola okudda nga tuli balamu. N'emikwano gyagambawo obudde babeere nga boogerako. Ekitiibwa kya Mukama. Era mwine eddakiika emu ffe bano tubeera mu muliro gwa ssaala. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Erinnya n'eddoboozi Lunkuse Justina nga nali mpangaalira mu Western Cape Town. Oli yali awangaalira batatubuulidde. Nze nali mpangaalira Soweto Johannesburg. Neebaza Katonda eyasobola okutuggyayo kubanga singa si kisa kye tetwandisobodde kudda. Era ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza kubanga singa simaanyi ge ne pulezidenti waffe osanga, naye olw'ekisa kye ne pulezidenti waffe tumwebaza olw'okutulowoozaako. Bangi bafudde era n'olwaleero tulina bannaffe babiri e Cape Town. Omu yafudde jjo, omulala amaze wiiki, naye gyonna emirambo gikyali ate nga girina okuddizibwa ku butaka. Babaseera bakyali mu muliro ogwogoba abantu. Naye banemanyi baasirikamu. Bafudde bufi, just stress. Ate nga girina okuddizibwa ku butaka. Eri tebakkiriza aziikibweyo. Girina okudda. Kati tuli mu kaweefube kusonda 100 alina 10. Kakati munnange tukuba omulanga. Baganda baffe baddizibwe ku bijja bya bajjajjaabwe. Pulezidenti abalabye. Kyangu nye tetwetaaga kusonda. Bwe yali abaleeta mwasonda. Kati agenda egy'emirambo agenda gijjayo. Musumba. Ate ekirungi alina enkolagana ennungi ne Ramaphosa. Oyina eddakiika emu. Musumba mu ddakiika emu mbadde nsaba onzikirize
tuyimbeko akantu tetugenda kuyimba mulanchawa okay. Yesu yabazibwe abooluganda tuwanike emikono. Yesu yabazibwe, Yesu yabazibwe. Nze nzize wano tulifuna olunaku olulala twagala nnyo okuyimbira Mukama. Tulifuna olunaku olulala naye bano boolaba abakozi baddayo okukola ate naffe tugenda mu mirimu kati baasi lowooza otegedde tetuganye kuyima ne space yeetaliiwo. Okay. Nze ndi musanyufu okubeera mu kifo kino. Nze Mugabi Felix era nzaalibwa mu Mbarara City, nange mbadde mpangaalira mu nsi eya South Africa era naddizibwa ku butaka. South Africa nene wa mbadde mpangaalira mu kitundu ekiyitibwa Western Cape mu city eyitibwa Cape Town era nange naddizibwa wano oba twakomezebwawo ne bano baganda bange n'abalala kubanga twajja nga tuli 139 nga mwe mulimu abaana, mulimu abakazi n'abasajja. So abantu muli balamu nga bwe mwajja fena waliwo ne betwajja nabo ng'ennyonyi nze gye najjirako nga kuliko abantu babiri twabaleetera mu keesi. So nze omusumba bw'obadde oyogera wano ogambye teri kintu ky'olina ky'osobola okusasulira n'akatikitiki k'okubeera ng'oli mulamu. Ekyo ekintu ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ate ekirungi obeera mu kkanisa ng'owuliriza. Kubanga musumba twatuula ku nnyonyi kubanga twayina trips ndowooza 4 ezajja mu different intervals. Naye yange gye twatuulako nze nali ku kisaawe Cape Town nengenda okulaba nga ku nnyonyi gye tugenda okutuulamu bali mu kutika keesi z'abantu abo. Naye nga ffenna abo nabo bajja mu South Africa nga ffe nga basuubira okugendayo bafune obulamu babeeko bye bafuna bakomewo nga balamu naye tebasobola okutuuka. Nze ekisooka kya byonna naye mu bufunze aba South Africa kiki ekyabanyiiza kubanga bwe baali bagenda okuva mu mikono gy'abakabbulu wano waaliwo aba South Africa nga nze Museveni abatendeka. Amawanga ga Afirika gonna gaatendeka amagye okwanulamu apartheid. Abalala amawanga amalala gateekamu ne ssente okubanga baggusa ensonga yaabwe. Naye ndowooza waliwo ekiseera ekituuka abantu ne beerabira Katonda. Very good. Kisaamiinza apo bulungi kati ogenda kyobadde ogenda okwogera. So ffe tuzze wano twafuna ekirowoozo ng'abakulembeze abaabana abantu bonna ababeera repatriated from South Africa ne baddizibwa wano. Ne tufuna ekirowoozo nti tugendeko awantu we tusobola okugenda ne twebaza Mukama olw'eki ekyo kye yatukolera okubanga yatukomyawo nga tuli balamu. Weewano we baalooze kubira Mukama engalo eza waggulu. So ne tugamba katugezeeko okunoonya media houses ze tusobola okugendamu. Sigenda kwogera bingi naye kyengenda okugamba nti nze ekyanzijjako enviiri ku mutwe kwe kubanga bwe natuuka ew'omusumba ono Aloysius Bugingo natuula naye nampa amatu nampuliriza. Nali ndowooza nti ogenda tugamba nti mwetegekenga wiiki ejja naye oba tetuyina budde kubanga ebyo nali mbiwuliddeko abagamba tetuyina budde oba muyina okusasulira airtime. Musumba yangamba nze nangamba tetwasinkanye wala nnyo lwabadde lwakusatu lwabadde lwakusatu wiiki eno. Musumba nangamba bwebanga musobola okwetereeza sipiidi ku Lwokutaano mujje mu lunch hour service musobole okubanga muwaayo obujulizi bwammwe. Weebale nnyo musumba. Era twebaza Mukama ku lw'omusumba Pastor Aloysius Bugingo kubanga ye musumba nze gwe nze nga ndaba era nentegeera nti mu butuufu Mukama yakutuwanka ekirabo wano mu Uganda. Ekirala ku nsonga zaffe ezaffe abaava e South Africa, by the way nyina ojjukira bwe wali onsiiga amafuta mu ngalo wangamba genda okomewo n'obujulizi. Ngenda n'obbukwa nabwo mu ddakiika ntono speed. Twagala okwebaza
gavumenti yaffe ng'ekulembeddwamu omwami oba his excellence Yoweri Kaguta Museveni, kubanga kye baakola kyamaanyi nnyo nga bakwatira wamu ne CDF Kainerugaba Muhoozi, because ffe bwe twakiwulira South Africa bwe baatugamba ebintu bwe byali bitabuse nga tetukyava mu mayumba, bwe baatugamba nti gavumenti egambye egenda kusindika ennyonyi, buli omu yali ayogera ekigambo kimu, ebyo bijja kusoboka ebyo. Ennyonyi ya Uganda mbwejje wano etunone ku bwereere, teri yali akisuubira. Naye twagenda okuba nga tufuna ekyamagero bwe twagenda okuwulira nti ennyonyi zitandise okujja, era ffe abasinga abamanyi ku Katonda twayogera ekigambo kimu, ono ayina okubanga Katonda. Era twebaza nnyo, zikubire Katonda era gobaze okwebaza, zongereko waggulu eza Mukama. So twebaza nnyo Katonda okubanga tuli wano, tuli balamu, era twatuuka wano gavumenti netutwalako ekyankwanza esooke tutereezemu, kubanga twali stressed Musumba. Bwe twatuuka wano ng'abamu tebabitegeera, by the way twava mu South Africa nga waliwo abantu abaali bawangalidde South Africa okusuka ne mu myaka nga tebalinyangako mu Uganda, nga babeerayo ne banoonya obulamu ne bugaana, ate ne batuuka ne mu bino nga tebamanyi kiddako. Gavumenti nejja nesobola okuba nga ebaleeta ebatuusa wano, era Katonda yakozesa gavumenti eno eriwo eya Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ekyo kituukirira. Ate na kino kyogere mu kubajjayo tebaabuuzanga nti oli wa Nuupu obuliwa. Katirabayo we twategeerera nti ate mbadde mutuvuma nnyo. Kale mbadde temutuvuma. Okay. Naye nga Musumba Mukama engalo ez'amaanyi. Naye nga Musumba bw'ayogedde, home is home, temuvumanga waka wammwe, wekanga olina ekikuzaayo. Era Musumba kwako koyogedde, ekimu ku ebyo bye twali tugamba basobola bano okutunona fe abavumavuma nga tugamba mpozi banaanona ab'NRM, naye ennyonyi zajja nga batugamba ekigambo kimu, oba oli wa NRM oba oli wa Nuupu oba obadde ovuma oba obadde tovuma, twagala bannayuganda tugende waka. Yoweri Museveni yebale. Hallelujah. Muhoozi Kainerugaba CDF yebale. So fena kyatumalako enviiri, kati ne tugamba okay batutadde mu nnyonyi, naye ate tuwulira kyankwanzi. Kati ne tugamba eyo mulowooza ekyankwanzi mugenze kukibooko. Atwali tumanyi nti kati we bagenza okuselektinga ababadde mu Nuupu n'abavuma batukwatemu abalungi ekibinga kibalumiriza ng'ekibi kitulumiriza. Naye twatuuka ekyankwanzi, amagye ge twasiibangamu ge twalyanga nago, abagenero nga bajja, buli lunaku twabeera nga tugamba kirabika ono geno azze, katazze tumaliriza. N'ayogera n'agenda. Bw'olaba omusirikale ng'akutunuulira obona ndabyemu, yandaba ku TV, yandaba ku kamera, ku kasimu. Naye fena twagamba kino tetukirabangako, okubanga twagenda ekyankwanzi ne tusiibamu abo ne tumalayo. Tewali yafuna ekibooko wadde oluyi. Wadde n'ogu. Tebaababuuza nti Abanuupu be baliwa. Wadde n'ogu. Era twatuukayo ne tulya ne tunywa ne tusanyuka, waliwo n'endongo ze twakubangamu eyo. Ne musoma. Naye nga n'okusinza nga tusinza nga tuyinayo Commissioner Helen Seku, ndowooza omumanyi bulungi. Helen Seku yatukolamu omulimu gw'amaanyi mu nsonga ey'okusaba nga tuli ekyankwanzi. Era ku Lwomukaaga nga bugenda kukyenkeera omukulembeze w'eggwanga gye yatuteeka mu kusinza nga kuno kw'ekyaki. Kuno okwa ddala essaawa ezo. Commissioner ne Seku mwana wa kyaki. Nakiraba mwana wa kyaki. Era bingi. Naye teweerabira ndi first family baana ba kyaki. First family maama tumwebaliza Mukama okubanga agenda muwonyeza ddala bulungi obulwadde. Maama mulokole. Taata Puritan yatugamba ye Puritan. Puritan be balokola abedda abatalina kibi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.
oyo Yoweri Kaguta Museveni oyo Puritan Muhoozi General Muhoozi Kainerugaba mulokole patience ndoza seetaaga kwogera ennyumba yennyini ekulembera eggwanga erimu okusaba n'okusinza kati n'abantu abeetooloddewo bahereni Seku n'abalala abalokole abali eyo tobala. By the way, waliwo akantu akalala ke nalaba nze personally ng'omuntu amanyi Katonda era ayagala okusaba nti abantu abasinga bafacilitate abajja nga bava mu different institutions za government ne bano bajja kunjulira teri yajjanga n'atusomesa ng'amaliriza nga takoonye ku nsonga ya Katonda ng'agamba Katonda mu byonna Katonda mu byonna. So tukyebaliza Mukama okubanga eggwanga lyaffe for God and my country kituufu gwe musingi gwe tutambulirako. So kanzire ku bujulizi kati bwengenda mu ew'omusumba ku Salt Media musumba nansiiga amafuta twayogera bwe twamaliriza program nanga ne tugenda mu kusaba musumba najjayo amafuta nagansiiga mu ngalo nankwata mu ngalo nangamba nti tusabe bwe twamala okusaba ojjukira waŋŋamba genda ojja kukomawo n'obujulizi kwolwe nagenda kujja mu njogere naawe bano abakakiiko nga bamaze okunsindika nti genda gwe mulokole genda oyogere ne musumba. Nali nyina ekintu ekinsumbuwa twali nga organization yaffe eno abakulembera ekibiina kyaffe ekikulembera bano abantu bonna nga bwe twava e South Africa nga twateekayo application yaffe okubanga tufuna certificate ya SACCO kubanga president by the president bwe twali tuva ekyankwanzi yasooka buli omu n'amuwaamu millions 2 obugalo bwa muzeeyi tukubire muzeeyi obugalo bw'amaanyi bwe yamala ngera tabuuziza nti obadde watuvuma oba obadde onvuma obadde tonvuma yagamba ensonga zammwe nziwulidde buli omu ate kashi si byakugamba nti yatusuubiza ensawo za ssente bazireeta Prime Minister Robina Nabanja Majegere n'atuulawo kuvanga ssaawa 7 era president waffe Museveni yatukola buli omu yava ku olwo ku ssaawa eyo buli omu yavaho ng'agamba nti awangaale Museveni kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Ate teyakoma ku ekyo n'atugamba mu nsawo yammwe mu nsako yammwe eya SACCO bwe munaakola SACCO ngenda kuteekamu biliyoni ezo 2 mutandikirawo mwezimbe mufune entandikwa. So nagenda okujja mukyadde South Africa mmwe ate tuddayo kukola ki kaligene maaso bw'ova mu office musumba nagenda kujja mu office nga ndi stressed because ffe tubadde tutambulira mu makubo amatuufu nga tukwatagana ne government era organizations zaffe zibadde ziyambibwako State House ng'eyitira mu State House Diaspora Unit nga batuyambako kubanga tukola ebintu ebyo bya SACCO mu makubo amatuufu naye twateekayo ebintu mu Ministry of Trade nga tuyina recommendation okuvaawo mu State House naye ng'ebintu byaffe tebikola ki tebitambula tugenda okuwulira simanyi waliwo abalala bakoze ebyabwe biri mu kutambula ne twebuuza ate ffe abayitiddemu gavumenti entuufu ebyaffe tetufuna mawulire ate abali mu kugira bye bagira ate botuwulira nagenda okujja nga bano abantu 743 nga mpulira stress endi wano era kyova olaba natuula wali ewo natuulaawo n'ensirika kati bwe wali mu kusaba nze ekintu kyenateeka mu mutima gwange nagamba enesaala musumba gy'ali mu kusaba nsaba nti certificate ya SACCO yaffe esobole okuba nga evaayo mpone stress y'abantu kyenasabira musumba jo simanyi waliwo agiina kusimaawo muzireseeyo jo kati abana b'akakiiko tuba tuli mu kwogera omanyi mwoyo omutukuvu asobola kukozesa omuntu yenna ng'alina kyagala okwogera n'atuwa ekirowoozo ntuwadde mwayitiramu gavumenti ne muyitire mu State House ne barecommendinga buli kimu kubanga bakuba amasimu
baaba bali mu kujjawo twagenda okutuuka ng'olwedde batulinze ne bagamba tubamanyi ne balikomendinga ku olwo wuliriza musumba twagendayo ku Thursday mpuliriza era musumba twagendayo Thursday wulira sitaani bwakola twagendayo Thursday ne tusangayo registra fayiro yaffe eyina y'amaanyi eyina recommendation n'agamba omukyala awo n'amugamba nyamba nga sinaba kuva mu ofiisi kati zaalinga mu ssaawa 10 njagala oleete fayiro y'abaana bano nja approving immediately omukyala n'agamba nti okay nga we tuli awo omukyala ne bamukwasa gundi fayiro yaffe ne tumanya nti kati n'agitwalayo ne tutegeera nti kati kikoze kitya kiwedde naye sitaani nga bwakola obujogoli bwe ffe ne tufuluma nga ffenna tugamba nti aa kino kati kyo tukimaze since then nga fayiro yaffe kumbe omukyala oyo eyali alina okuteekayo fayiro eyaffe yaswapinga n'ateekayo ey'abalala kati registra agenda okwapuruvinga teyapuruvinga eyaffe mande ngendayo ne batugamba nti aa ekyamwe kiri mulaala gwe mulinde certificate aba State House bakubayo ne babagamba aa ekyabo kiryoke balinze certificate kumbe fayiro bawaayo y'abalala kati mwoyo mutukuvu yatukoledde mu kakiiko n'agamba nti lwaki ng'oggyeko ebyokuba nti baba recommendinga lwaki temutambula nga nvudde mu kusaba wansabira kati was it yesterday bano ne tugamba tugendeyo physically omusajja tuddemu si musajja kati bano abalina okugireceiving ne tugamba tugende tucekinge tubabuuze banange ebyaffe bituuseewa kati bwe nagenze nentuukawo omusajja nangamba naye eyo fayiro yammwe fayiro ki ewandiiseeko linnya ki nendimubuulira n'agamba omuvubuka n'agamba genda ocekinga omuvubuka n'agendayo n'acekinga n'agenda okuleeta fayiro yaffe nga ffe gye twali tumanyi nti last week bajja approvinga tugenda okusanga nga fayiro tebajja approvinga ngako n'olunaku n'olu eri mu birala omusajja yaŋŋamba by the way waliwo ekintu ky'oteera okugamba wano nti osabira abalokole n'abatali balokole buli muntu katonda asobola mukozesa mu ngeri ye omusajja mukatuliki ayambadde n'essapuli omusajja oyo ayambadde essapuli n'angamba nti nti naye manyi kyengenda okukola konze sikimanyi eno fayiro yammwe leero bagenda kujja approvinga ate leero mugenda n'okufuna certificate yammwe nengamba kino kisoboka lunaku lwajjo jjukira kuba nabadde nabwe lwakusatu kati lwakuna mufunamu magezi tugendayo kati mba ntudde ng'agamba lindako njagala nsooke ngiwandiike bulungi ngitereeze nentuulawo nengamba manyi katonda naye natandika okugamba esaala ya musumba kati wano ndowooza weegenda okukolera wano nga nkyogera mu mutima gwange omusajja n'aŋŋamba kati maliriza fulumako nemugamba lwakisirindira wano n'aŋŋamba fuluma kati n'afulumye awo kugunde awo ku ministry nentuula mu ka restaurant akali opposite nengamba wano sivaawo paka nga nfunye amawulire mba ntudde awo sawa nga 11 zigenda mu 12 nga ne ofiisi yamaze okuggalawo omusajja oyo nankubira essimu nangamba sebo certificate yo njiyina wano bw'oba oyagala ojje nkya ssaawa 3 ogipiiking ekyo mwakitegedde era n'atuuse ngamba nti katonda wa bugingo bwe ntyo mu mutima gwange katonda wa bugingo ayanukudde essaala eno tumuwe ekitiibwa katonda w'ebyewunyero w'ebyamagero amiina wajjidde mu nnaku nnungi nnyo nga nnyina essanyu lyange Susan Makula bugingo yatuwa eggwalajjana kwe kusaba kuno okwolabo era buli gwengenda okuteekako amafuta ne mu Sunday service wano ensinga yeeyiye wano manya nti nga kuteekako nga nnyina essanyu ly'erisa agamba ne bw'oba wakivaako kitoole ne bw'oba wakivaako kitoole n'agambye kubanga bwe nava mu ofiisi mu mutima gwange ng'amaze okufuluma nagamba mukama kozesa omusajja ono nga bw'obadde omukozesa ngenda okugenda mu lanchawa
leero nga nyina obujulizi nga bw'ayogedde. Era neebaza Mukama okubanga ekyo kye nayogera nga nfuluma gate ku Salt Media kituukiridde. Leero ku makya twasoose kujjayo certificate era tugirina mu 5. Zikubire Katonda naawe ekikyo, naawe ekikyo, naawe ekikyo, naawe ekikyo, naawe ekikyo. Amen. Amen. Kati nkwongere Saala. Sente muzeeze yabagamba zigende ku akawunti. Amen. Zigende ku akawunti n'abazeewola be mukola nabo bazeewole bazikozese bulungi zikomewo saako muzeeye gyatandise n'entandikwa ya buwumbi 2 etufuuke okuba nti ewola ne bannayuganda mu linnya erya Yesu. Amen. Ngenda kukomeekereza ne kano omanyi behind mu luzungu tugamba behind every strong man has 3 things behind him. Ekisooka abeera Katonda, ekyokubiri kubeera kukola nnyo, ekyokusatu abeera omukazi ow'amaanyi. Wewandiise kubanga bwe omulowooza nti emabega omusajja ow'amaanyi waliyo omukazi yekka. Waliyo Katonda, waliyo hard work, ne wabaayo n'omukyala awagira. Amiina. N'olwekyo mbadde nsaba nga sinaba kuva kazindaalo kano Musumba Bugingo otutuusize okwebaza kwaffe eri maama Susan Makula Bugingo. Era tumuyozaayoza naye mutugambire nti twebaza omulimu gwakukolamu. Ndabika bulungi. Abaali aba South Africa basiimye. Kubanga like nze personally nzize nga nkufollowinga for many years ng'okyali ne naye nze bwendaba Musumba Bugingo ow'essaawa eno onaayimiridde wano nsobola okugamba nti Ebeneza atujje wala. Era Susan Makula Bugingo tumwebaza nnyo era twebaza Mukama okubanga akyali mukozesa okubanga akoleramu omulimu ogw'amaanyi kubanga kasita ojja kubanga okyali anti kati olinga muvubuka kasooba okyali bw'obanga okyali bw'oti nga tumanya nti omulimu Mukama gwe yakukwasa okubanga otuukiriza mu nsi muno gukyagenda mu maaso era naffe tulina bingi bye tukuyigirako, tulina bingi bye tukulabirako era tusaba Mukama Katonda akuwangaaze. Ebyo byonna mbyogedde bannange mwebala okutwaniriza wano, mwebala okutwaniriza Canaan Land era Musumba tugenda kwetegeka naffe bwe tunaamala okwetereza nga obumaze okutusabira essaala tugenda kufuna ekiseera tukomewo wano nga tuzze kwebaza mu bujjuvu nga tuzze n'okuzimba Pentagon. Ne Pentagon tulina ogizimba naffe twakomyewo. Zikubire Yesu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Amanya gange nze Mugabi Felix abadde tebagategedde era bino byonna mbyogera ku lwa Katonda n'eggwanga lyange. Thank you so much. Mbakubireko mu ngalo nga baddayo. Abasawusi batukoze bulungi mbakubireko mu ngalo.